Hon Zaake n'ajja kuyiga olaga mukyala otambula naye nange oli bestman Honorable Masaba very history by city Honorable Katabazi Francis balifaananya Hon Zaake tiimu gyesobola okwanjulako naye beyanziza nnyo beyanzige bwe bali tuzaala bayingidde na lugonvu ebintu bikutte mu ngeri ya kizadde ne bakkiriza ozaala Zaake. Zaake azaaliddwa mu maka muno ku lwa mwana munne Brighet na Mirembe Ndagire era mu mbeera eyo twongeremu ku ngalo. Kitegeeza nti abasenga tuli bagenyi bugenyi kati tufuuse baana. Kakati eboniza aluddamu nga bwe lubadde ekizibu kiri bukimu musajja wa Kabaka Etaata eyo olina bannabyabufuzi bulungi nnyo olina n'abasuubuzi essebo okitegedde essebo n'abatalina kye bali nga nze katugendera mu mitendera essebo mwagambye mulina ssente zotuwezi eyo kala Brighet gyayambadde yeetaaga ssente ya ssente okitegedde essebo oyo gwolaba addako ekundi addako Chief Justice addako kale nga Evans asitula situla ebikonge byo bigende wali omwana oyo katugendera mu mitendera tutandikira mu masuubuzi oba tusokere mbaki tusooke n'ababaka be batudde bali layini wano ezisooka ebbiri kati Evans iwako selekta leeta naye musuulayo nga nange mundekerawo siri bulungi nnyo sabula tugende Checho wali mwecho kamaleke, twalo
Mbirabo byonna ebiri wano kino kyanjawulo era tukigirako wano akaveera mu ngeri etwogeraga nti nga bwe bakituwadde bwe tukituusizza. Maama omulungi Namirembe, kkiriza ekirabo kino kiva wa mwami wo ye Honorable Zaake Francis olengera atudde wali. Aŋambye ebigambo bino mbikugambe gwe Brighet naye yakuyita Bridge eyayunga obulamu bwe ku ssanyu. Gwe Namirembe naye yakuyita Mirembe kuba waleeta emirembe mu bulamu bwe. Gwe Ndagire oba oli awo wandibadde olagirira bagenda walala naye buli kirungi wakiragirira kijja wuwe. Mu myaka 3 mwasinzidde okusiima n'akutonera ekirabo kino. Agambye akwagala nnyo ekyo okimanyi kyokka akwebazizza okumwagala ng'obi naddala mu kiseera we twakwata bakuwayirize mundu mwaluwa ne bakusindikira ne munyenyeeka bakugamba ate nannyini ettaka ly'emagere waligula kwane bakuvugisa ne tingatinga tiwajingiza konvoyi n'okuba endabirwamu etayitamu sasi neyiika ebintu bwe bityo. Kati taata tusaba kuliko ey'enjawulo tetujja kudda mu byabuga nti alabe yajja kwawula naye bw'alaba ng'akisongamu oluga atabuke amuwayirize buli kimu amukubenga kakwenza oza era naye bw'alibwa ntebe. Sebo taata nsaba abaana bo abalinamu ku maanyi wantu wali mwana atalinamu ku maanyi abaana banga balenzi mujje mutwale ebiramu byaffe bino. Sebo taata oludda luli kimanyi ojja kuweereza emunyenyi so seeri eyagenda eri emunyenyi wabula emunye eriiso wonootunula awo tulinayo wakyankalanye. Kati tubadde tusaba busabi okkirize ebyokumaduuka ne supermarket mubimulemu omwaka guno gwonna guka persons under 18 wataweza tokwatako. Just note it's not for sale of persons who are born again and Muslims. Please don't dare touch kale unless otherwise nga kiri negative. Ebo kibanga oli mulayini eyo kiriko not for sale of persons under 18 nawe born again n'omuyisiramu tokwatako. Katanda nabo netutaga nti bajja kuviiramu awo netuleeta biri ebirala ebizunza enjuki. Tweyanzanye kitange nsaba nawaawo batandika okuyingiza. Tuleeteddeko ensalwa olunaku olw'enkya wetusaba nti enkumbe libeere mu maka wano lugembe fumbe. kati bagambe nti abayanjuza wamu omwana bebakoze bwe batyo. Tweyanzege kitange ebirala gye biri bingi ebisabike byonna tutadde wali okuliraana sitowayo we mujje mukabazeewo teriyo gamba ate byavudde mu mano nga bidda ku moloka kwe bijjidde biva wali nga biyingira taata tusiibe tukula. kati tweyanzanye tuweko mu ngalo nange nfune ku lwendo lw'amazzi bijjo oyo gwe nawadde emitwalo gya 10 omwadde za kumulangira ampitira omuko otherwise biba biganyizaako ena nange sinza ali awo alio muweereza omusindaalo Sebo muko nkuwa enkoko eno nga nkusaba ompe mwannyoko era nga nkusuubiza kinja kwongera omukuuma obulungi era omulabirira nga naye bwandabirira era nga nkwongera ne baasa eno ng'omuko nga nkusaba ompe mwannyoko omumuwadde si kudde eno nkoko mukoko wadde osajja nkoko mukoko yekutuusizaawo mulisi muwe n'ekkanzu bonna Sebo muko era nkuwa n'ekkanzu eno gy'onoggiramu lunaku luli otegedde lw'onajja kulwa empeta era omuka essanyu lyayina mu mbeera eyo naffe tube n'omukisa nti taata
kusabadde nase nyingi mwogendeko eyamu ate tukakasa yaffe kekyali empya ne ku Christmas mwajja osabira wewaawo kale nno taata ebirabo byo bikyaliwo tusaba okwanjulira ebirabo bigweyo eno dining kyabo kyammwe banne batandise okutwongera bye batuwadde dda abaana muginone taata waliwo ettanka sisi nenwanyi eno erembeka amazzi oli ayinza okugamba mu lutalo nali wakabi nze navuganga ttanka ngayalinga akulongole yayiringisanga eri nadduli nadduli yavuganga ttanka eno wamma kyebava bamulagira akasana kakati taata Brighet olw'omukaaga oluddako tugenda mu kyaki era father awunazze wano kubeera nga mujulizi nti biwedde bagende bagattibwe oye father atwala Hon Zaake wasabira ne mitiya naawe wonna kyokola nga wali father tusanyise nnyo okubeera naawe kakati taata olunaba tututte Brighet ensonga y'amazzi ate eremefuuka kizibu nga mweginogeeta eddagala kitange n'ensonga ey'okunoonya muno omusunda nayo tugigobye mumaka wano bweba ebadde ekyaliwo tuleese ente ezibulako wiikisi 2 okuteekawo ennyana kati kitegeeza mu wiiki 2 ova kati ennyana ejja kubeeza muleese ente ziri mu kiseera ekimenya oba bwekityo naye just in case nga tisi wiikisi 2 sinze yaziguze ataano ono naye tomunenya kubanza embyogedde singa eweza omwaka nga tennabakolaki nga tennaza infact webeewezeza omwaka yita veterinary doctor agikebere eyinza okuba nga eyifunyemu obuzibu n'entumbi naye nga taata weziri nenakabege 2 tusaba ofune omuntu naffe tufune owaffe agende kubanga tezimanyiddeeko kuno ekizogenda okuddamu otunula nga ziri ku lw'e Masaka ziyingidde Lwera kale katufuneko omuntu omu wano agendeko alambule ku bisolo byaffe ebyo taata tusaba ezo zetuleese kuleme kuvaako ennyama yankya ennyama yenkya tugireese era naye tubadde tuleeta namba naye ebuukiddeko wali nga wakava bayitawo batya bw'ova empiki n'okkirira tawuni gy'osooka ossanga wabaddewo abaakadodi ne yeekanga nebuuka ku motoka neyingira akasaka nemugulayo bestman yatukuse n'agamba Zaake tetuswalira ku buko n'agikwata yeesikaasika kakanaga ekisambi ekiwasa so bwe tukikuleetera mu maaso go taata nakyo nsaba okisiime eyanziza abaana muno n'emmeeza yaffe eno bw'omala okwetikkula enkata egwa tusudde enkata mu maka muno lwa Brighet tebangayo omulala asuula enkata ku lwa Brighet ffe tuli banyonyi tetuzannya bingiddemu okutiisatiisa otatiisaamu ate olwa mu ntebe olowooza singa Kyagulanyi tebamutiisa singa omutaka waali naye tebamutiisa nagawaayi ate naffe n'atulangira akatengo akatengo kabakwati ati sebo taata ekibidde ewa Zaake yaleese akole nga ng'ayita Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ekifundikwa kyaffe ekitikkiro kyaffe yono President gwasitudde weewaawo kubanga wambogo ab'embogo be bakongojja Ssaabasajja Kabaka maasomoki tweyanzegera sebo kitange mu mbeera eyo First Lady akutuusaako maama Naabagereka Sylvia Najinda maama ab'emusumu mufumba embuga mu kiseera kino ne Naabagereka tuli naye weewaawo tweyanzege sebo kitange twabadde mu Bulange ne tuba nga tuteekeddwa okukiika okukiika embuga kitegeeza kuwagira nsawo iyo Bwakabaka tambuza emirimu buli mwaka kino ekiwandiiko kyekya Zaake Francis okukakasa nti yawagidde ensawo y'Obwakabaka ate ataddemu sente empitirivu zino tezirabikalabika ku mikolo era tweyanzanya tweyanzeege sebo kitange kiwandiiko kituufu kiriko emikono gyonna weewaawo bwe tubadde tufuluma ne batulaga ekiwandiiko kino nga kyamannya aga taata ne tumanya nti nammwe eno mukiika
ate ne muwagira kino kyaffe taata kiwanuka Gerald tuyanzeege ekyaffe ddala kitange bwe tubadde tuvaayo ne batujjukiza nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda mugende mu kiyimbe nga mujjukize abaana nti ebitundu 5 temukimumuunya okuva edda nedda abazira abatusooka ffe abaana ba leero nze nayimba nte ne sitenda ne Katonda omulungi ow'ekisa kitange tukiyimbe n'abaana bakiyige tutegeere nti kyava dda kati no bwayogedde nti oli munankole nadde nakubuuza olwomu waffe tetulumanye oluki oluyimba lwamu ate baabaddiza bo tebawagira lutalo komwe kamwimbe tinatiini sebo kitange kunoonyeza kyali kitange tulina amasaza 18 eno tuli mu ggomba kwe kwagala abantu bagajjukire nga bagategeere nti kooki ali mu Buganda Bugerere Buluuli byonna biri mu Buganda munnange kyonna mukikole naye amasaza gajja sigala bwe gati lwaki ogamba kyonna mukikola ogamba nze abengamba babaawo nga bawulira bambeka abali wano bamanyi tebawulidde nti ne pulezidenti ajja kubaako tuusa walya ensalosalo za Buganda naye nga bwe banazunga jo babadde mu fikifa mayika kati baliyo byonna babegayo sebo kitange bwe tumaliriza ensalosalo abaana abalenzi mujje muno n'ebintu bino tuba tutegeeza nti Obuganda bugumidde Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kwali tugamba nti awangaale tuzaako ebika ebikola Obwakabaka olwaleero tuli wano lwa bika 2 tuli wano olw'ekika ky'effumbe ekituzadde n'ekika ky'ennyonyi kitange twekuleeta ekika ky'effumbe ensolo eyo ennungi eyebbirwa Brighet ate nga Zaake twasiimye netusaba kituuke mu maka muno kibeeremu abaana balenzi mujje effumbe eryo liraga ennyo kubanga bazzukulu ba Walusimbi kitegeeza ssente otwala ow'effumbe oba ogenze kugaggawala kakate bw'osangibwa oyina times 4 times 10 times 20 richest kitange ffe tuva mu kika eky'ennyonyi tuli bazzukulu ba Mbazire buli mu mukyaggwe y'ennyonyi ennyange eno waliwo ennyonyi abuuse mukyambadde mulimu engo bampa omuggo newerekere kitange kyekika Zaake Francis mwava nakyo kizze mu maka muno kibeeremu olw'okuba nti tuzaaliddwa netuyingira mu maka tweyanza nnyo tweyanzeege kitange bwe biggwayo bwe bityo tuba tugamba nti awangaale nnyo naye olw'omutima gwe mutulaze naffe katubaddize okulina n'omukulu ataddiza wakyo linanyumba y'empungu omwana omuwala eno gitwale ebeere mu nnyumba ya mwannyoko buli kiseera atunulengako olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulipimba muluhande omugola ngambe nyambukeko waggulu bwaba nku ekifaananyi nange kalika B&Z njagala kabeeremu abakadde baffe abatyaze olunaku lwaleero bakulembeze bannange mwenna bamemba ba paliyamenti bameyazi abakulembeze mwenna biti byammwe bannange omukama mulungi olw'obudde bwonna omukama mulungi ebasebeeraseera leero no bannange lunaku lwasanyu era kituufu tugamba omukama mulungi olunaku lwaleero okufaananako n'olweggulo naye luli zibadde ennaku nnungi wiikendi eno yonna yonna baddemu amasanyu nsanze abantu b'ekifampa mbamanyi kuba nze ndi bwemu naye leero muyina olusanyusanyu olw'enjawulo wiikendi eno ebadde yasenyu nnyo basebo ne banyamu twabadde eggulo mu kivulu ky'omu ku mikwano gyaffe oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye tulunaku lwaleero lwa nkizo eri nze ng'omuntu eri ffenna ng'abantu b'omu Buganda eri ffe nga ba National Unity Platform olunaku lwaleero nakedde ku makya nga nzijudde essanyu kuba nze ng'omuntu basebo ne bannyabo wamu ne mukyala wange olunaku lwaleero nga 27
Zaake alina byakola wano. wange Brighet na mirembe Brighet nanika akaweta kano era nga nkusaba obere owange paka ku lunaku olw'okugatta. N'abeekanze kasita maze okwanjulwa kati mulinze nga mwenda ogw'omwenda n'obubaka bwange bonna bugenda kubeera ku lunaku olwo olwa mwenda ogw'omwenda. Era njagala okweyanza nnyo ab'emikwano ab'ekibiina kyange president wange ne first lady, njagala okwebaza bakabannange, njagala okwebaza abasuubuzi, njagala okwebaza abayimbi okubanga bambereddewo at a free cost, buli kimu nga bakimbereddewo nga sikutte wadde funye olunaku luno. Okuntuusa ku buwanguzi, I think ekintusizaako kubadde kwagala kwe tulina n'omwami wange n'okubeera patient. Cause nkirindiridde ebbanga libadde ddene naye Mukama n'akintuusaako. Omwami yayise ebintu bingi. Leero badde twasuubireyo nti engeri poliisi gyetera obbazoganya. Leero n'amuzoganya n'atatuuka. Naye mbadde sikisuubira era y'ensonga lwaki nafunye gomesizi nga nnyi. Omukolo ngunyumiddwa nnyo, ndabye ab'emikwano okuva buli wamu be nasoma nabo, ab'oku kyalo wano, abandera be basinze okunsanyusa ennyo. Mikwano gyange, mikwano gy'abazadde bange okuva e Rukunjiri, ab'e Kampala wange, nze ng'omumbejja we musuubiza okumwagala paka.